tulaba tubaddeko emyaka emiyitirivu nga balinga abazze jjo so nga ate balaga tebagenda kuvaawo balina okufuga mpaka kuwulira bubi gyobera nti bebafuga tebafugibwako mu bufuge obwali obwettabwe ennyo era nga bulijjo buli ekiba n'entandikwa watta kiba n'enkomerero kale katulwane tulabe nga tununula eggwanga eryo mu ngeri yonna esoboka nziza kipayopayo okuyisaawo obubaka buno bwenjagala mufune bulungi nnyo mwenna bannayuganda yonna gye munaakosanga okwetola ensi yonna okusookera ddala nnyolera wamu ne famire ya comrade Alex Waiso Mufumbira ku saidi zombi gye bazaala omukyala ne famire eya comrade Waiso Mufumbira era nga bakibadde nti olunaku olwaleero badde balina okuleetebwa mu kkooti okuwuliriza emisango gyabwe nga gavumenti ya Museveni bwekola ng'eyita mu kunyigiriza omuntu mu birowoozo ng'eyagala kumenyaamenya ekuteeke wansi era tebasobodde baleta mu kkooti olwaleekanyanya tebawadde ensonga ntuufu ng'ate abantu badde bazze mu bungi kuwulira kkooti kyegenda okwogera kusaba omufiirwa era omusibe kuyataddeyo mu kkooti naye era abasibe bano tebabaleese kino kikolwa kya butiitiizi kino kikolwa kya kunyigiriza era kino kikolwa kya buswavu ekiraga nti mu Uganda temukyali mu bantu wabula mulimu nsolo ezirindiridde okulya buli kimu kyonna ekizisala mu maaso so nolwekyo gwe omulamuzi naawe akulira amakomera saako n'ennyanja esufeeri ne gavumenti yammwe ebikolwa emukola muyinza okulooza nti mulumya abantu naye ng'ate mwerabisa bwerabisa nkiddamu muyinza okulooza nti mulumya abantu okubamenya emitima mu mbeera eno naye ng'ate mwerabisa kuba ani yali amanyi nti musobola okutuuka ku ssa lino nga buli kimu ekijja mu kitya ani yali amanyi nti musobola okutuuka ku ssa lino nga buli kimu ekijja mu kitya ng'ate mwe muyina emmundu mwe muyina amakomera mwe muyina poliisi mwe mulina amagye mwe mulina ssente mwe mulina buli kimu naye ate nga n'abantu abatalina kye balina nga balina either mpandiiso oba ekitabo nga mubatya saako n'ebigambo ebyogerwa kati wano njagala bagamba buli kye mukola temulowooza nti mulumya bantu mwongera kwerabisa eggwanga okutegeera nti ekituufu temuli bakulembeze muli bafuzi b'amatwale abajja okufuga ettwale Uganda mulireke nga terikyalina kirizza eri bantu baalyo kale nga bulijjo nyongera okuddamu okulumira wamu ne famire y'omugenzi ako saidi zombi saako n'abaana balekeddwa okusomooza kukyagenda bungi nnyo abantu bakyasomoozebwa naye njagala okugumya comrade Alex Waiso Mufumbira famire ye n'abaana abalugana kona mekwano nti mugume enywera yerima eno embeera yonna tulina ogiyitamu okutuwa obuvumu okumanya nti obuyinza oba bukyuse kiki ekirina okukolebwa kuba bano abantu betuddinga nabo si bantu batujju so tebabaleese mu kkooti nga bamanye enkola yaabwe bo batiitiizi tebasobola kugumira muntu kumutunula mu maaso kwogera kigambo eva bo batiitiizi era kyova olaba nti omulimu gwabwe gwasinga obungi kuwamba kutta na kusaanyaawo bwe muba maze okutegeera ensonga eyo awo nvuddewo kati njala sooka kuyisaawo kasecurity alert kano eri Mr. President wonna woli mu America saako ne bannankyukakyuka mwenna abali mu diaspora buli nsi akatambi kano kanaakusanga njagala owulirize akatambi kano saako n'ebifaananyi byengenda okukulaga Nyandi Esoferi mu butemu bwe obungi ye kyasinga okutya ye muntu atamukkiririzamu mu ndowooza ye n'ebikolwa bye oyo amutya nnyo era kimuwaliriza nnyo omukompromisinga oba bw'aba agaanye okumuggyawo ye aba alowooza nti bw'ajjawo omuntu oyo buli kimu kiba kiwedde n'atamanya nti gw'aggyeewo ate ayongeddeko bizibu ensi egenda ekyuka okuva bwe bali bagimanyidde tuli kyali kyangu nnyo okutta omuntu ensi n'etamanya naye kati abantu bazuukuse abantu bazibusa amaaso otta omuntu information n'efuluma ne bategeera enfa ye nolwaki wamusse era abadde akola ki gw'okutuuka omutta kati nga baga nti okwerinda si butya ensanafu etambula egaludde njala kutegeeza Mr. President wonna wooli n'abantu abali mu diaspora b'enkyukakyuka waliwo omusajja atera okujja mu diaspora atambula akasente akalina omusajja ono yeeyita munnankyukakyuka bwe omusanze ayogera ebigambo bya nkyukakyuka n'akasente olumu amanyi okukagaba naye nga waabutwa
so nga bulijjo nti nze president wonna waabeera mba mutuusaako information n'agifuna ne bakomrade mugifuna. Waliwo omwe mbuyita Haji Mugisha Sadiq. Haji Mugisha Sadiq musajja mukozi wa Museveni era atambula okwetoola ensi yonna ng'akola emirimu gya Museveni emyekusifu ne bw'omusanga enjogera ye n'ebikolwa bikulaga nti si wa Museveni naye ng'ate wa Museveni. Kale gwe wenna togwa mu mwami ono n'akutuusaako obulabe olw'ensonga nti abaali ku mission enteeketeeke. Mugisha Sadiq y'ono yennyini gwe mbagamba omula bulungi nnyo y'oyo ng'ali mukama we Nyandi Osoferiti Bahabulwa. Omutegedde bulungi nnyo wonna w'omusanga oba omusanze mu Bulaaya oba omusanze Canada oba omusanze ewa tomugwamu yoyo Mugisha Sadiq mukozi wa Museveni ng'akola emirimu gye emyekusifu nga mugimanyi nti Museveni alina aba operative bangi across the globe. Yoyo ngali mu mask ng'asinkanye mukama we Museveni. Omula bulungi nnyo yoyo ngali mu mask ng'asinkanye mukama we Museveni. Kitegera bulungi nnyo so kati saagala ogwo mu lutuula lw'omusajja ono akutuuseeko obuzibu. Era ne Mr. President wonna wooli omwami ono w'omusanga wo omulabira wonna manya si muntu mulamu yoyo Haji Mugisha Sadiq musajja wa state akola emirimu gya Museveni okwetoola ensi yonna mu kimpooze nga teri amumanyi. Kale Mr. President wonna wooli ne bakomrade mwenna ab'enkyukakyuka abali mu diaspora sitegeeza abantu bali mu America, Canada, UK oba Europe oba Middle East oba Asia no ne mu Africa mbategeeza kasita obuuka ensalosalo ya Uganda n'ofuluma eggwanga eri oba oli mu diaspora kabeere lukalu kiro oliko olw'ensi oba oli mu diaspora. Kati nkutegeeza toga mu katego k'oyo musajja bamuyita Haji Mugisha Sadiq. Tabangako wankyukakyuka naye ng'akozesa ebigo by'enkyukakyuka nga n'akasente akagaba naye nga wabulabe nnyo okusinziira ku sources zenfunye ne information. Kale Mr. President wonna wooli muntu njagadde mukutegeeze ne bakomrade mwenna abali mu diaspora mubeere aweya eri omwami oyo awo tuvuddewo. Olunaku lwajjo mwannyinaffe era komrade munnaffe gwe tumanye nnyo olw'erinnya lye ery'oku mutimbagano Blue Tick yawambiddwa olunaku lwajja batamanya ŋŋamba bwe yadde agenze okubeerawo mu lumbe lwa comrade Waiswa omulumbe lwa mukyala wa comrade Waiswa omufumbira n'atwalibwa mu kifo ekitannategerekeka. Naye nnyongera okutegeeza bakomrade bonna buli omu manya entambula yo manya abantu b'otambula nabo baane bakubira amasimu olaga ludda olw'ensonga nti tiimu ebanoonya weeri olw'ensonga bakyanoonya abantu bonna abasimattuka mu kalulu abataakwatibwa bakyabanoonya. So mu kino ekiwejjowejjo ky'okufiirwa n'olumbe n'emikolo egiriwo mwegendereza nnyo nga mutambula bakomrade mwenna basimattuka mu campaign trail nga temwakwatibwa mwegendereze nnyo. Abasajja bangi babali mu kubatambulirako babanoonya baagala bakwata naye nga kino kyonna kyaki kino kyonna njagala bagamba nti Museveni ne ttiimu ye tebabeerangako bakulembeze bano bafuzi b'amatwale era ng'ekigendererwa kyabwe kyali kyakutwala ggwanga Uganda naye mu kutwala eggwanga tebagenda dditwala nga tebalwanye n'okusaanyaawo kugeza okusaanyaawo bannayuganda balina basaanyaawo. Kati ebizibu byonna byolekedde Uganda n'ebiriwo kati tebisobola kuvaawo nga Museveni akyaliwo ne ttiimu ye. Nkiddamu ebizibu byonna ebiri mu Uganda tebisobola kuvaawo nga Museveni akyali mu buyinza ne bakomrade be yava nabo mu nsiko basanze obukulu n'abalala basedduvutto n'abaluvu abali mu gavumenti ya Museveni. Bwe tuba tetujja ku gavumenti ya Museveni tukyawandiika nnyo rest in peace, tukyawandiika nnyo free gundi, tukyawandiika nnyo bantu teka ettaka, tukyawandiika nnyo bangobye mu bizinensi emisolo mingi buli kimu bwe kiti. Kati kino gano ge mazima. Buli omu ebigenda maaso mu Uganda bigenda kutuukako oba bitya oba wagira Museveni oba tomuwagira bigenda kutuukako olw'ensonga bano bali mu survive for fittest, bali mu surviving mood, tebakyalina option kyobula bagenda kunyigiriza mu Uganda mpaka kuwulira bubi. Kati olwo njagala nambula ensonga zino muzitegeere. Esookera ddala kye tuyita
okuwamba mu luzungu kye bayita kidnap mu Uganda tekisobola kuvaawo. Lwaki? Museveni buli muntu gwe yeekengera yenna bw'aba tamusse amuwamba n'amuteekayo gy'asuubira nti gy'agenda omukontrolingira. Tusobola tutya okukendeeza okugyawo okuwamba kw'abantu? Kwe kulwana obwezingirire okugyawo gavumenti ya Museveni mu buli ngeri yonna esoboka. Mumpulira bulungi nnyo. Ekyo bwe kyoba tekikoze ye awamba abeera lisiti yawo bagenda okuwamba. Era ko okuwamba tegakyali mawulire ku ye. Bo batuuka butuusi nga baga nti oyo gwe twagala nga bamukwata nga bamutwala. Ekyokulabirako. Emyezi gigenda kuwera ndowooza 2. Comrade munnaffe era nga personal secretary of president mukulu Don Sheriff abaalumba amakaage ne batwala mukazi we ne baganda ba mukazi we ne baleka mu nnyumba abaana abato ne batwala omukyala ne muganda we nakatadda nga mukulabikako. Kati kino ekyokutwala muka Don Sheriff tekyawukanako n'ekyokuteeka wayisa mufumbira mu kkomera mukazi we n'atuuka okufa nga wayisa mufumbira tabadde ku mukazi we mujjanjaba era tekyawukanako. Comrade Don Sheriff aliira ku nsiko, mukazi we tamanyikiddwako gy'ali. Abaana abato abalina okulabirirwa nnyaabwe babaleka ttayo tebalinayo bakola ki? Abaana baasigala mu nnyumba omwo. Kati bw'obanga tulina abasajja balina endowooza bwetyo nti n'omuntu obuntu atalina mundu osobola okulumba makaage n'ojjayo omuntu nga tolina court warrant oba tolina police reference ekulaga nti omuntu yazizza omusango nga gigenda mu myezi 2 nga totaddewo omuntu omupresidenti nga mu kooti. Ebyo ebintu bisobola kuggwawo nga tetuggyeko Museveni. Ebintu ebyo tebisobola kuggwawo nga tetuggyeko Museveni. Olw'ensonga njala sooka kukubuuza muka Don Sheriff yakola musango ki? Ne Don Sheriff naye tenyitalina musango mbuuza lwaki? Nti ye ayagala nkyukakyuka. Nti okuba nti yabadde omuwandiisi w'ekyama wa president balooza nti amanye ebintu bingi nnyo kwani ku president era kyekyali kizza obakole kiba munone. Batamusangawo ne batwala omukazi nga balowooza nti agenda kujjayo presenting ng'anoonya mukazi we. Kati singa naye yagenda nti agenze kunoonya mukazi we ne abateekayo abantu babiri omulundi gumu ani yandibadde akubira munne enduulu? Kubanga ajjukira akakodyo ka Museveni bw'akwata gw'oyagala oba gw'amanyi nti muntu akolinako muntu wa ku lusegerero agamba nti kamukwate muteekeyo ojja kuwereeta oba nkumenya omutima okkirize bye ŋŋamba y'enkola ya Museveni. Kati ngenda kukubiriza ebiina ebikyalwanirako eddembe ettonoto mu Uganda. Bannaddiini abamu muvuddeyo okuvumirwa ebikolwa. Njagala kubaza nnyo Canon musiiwuufu. Bukyanga oyingira obuweereza ne mu masomo ge wasoma obadde musajja mulwanirizi wa ddembe era ng'oyimirira ku bigambo byo. N'olunaku lwajjo ebigambo byayogedde mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Edith Katende mu ffumbiro byalwese bulungi nnyo nti ggwe bukyanga Katonda akutondeka ku nsi tokkiriziganyako na muntu anyigiriza abantu era oyagala ensi ekyuka mu mirembe. Era we bali nnyo bali ddala ku representinga ekkanisa ya Mukama ewangala mu nsi yonna. Newankubadde nti mu kkanisa mulimu enkwezenge Museveni ze yateekamu okuwona ekifaananyi ky'ekkanisa. Ne Reverend Canon musiiwuufu webale nnyo mubaka bwewaweereza olunaku lwajjo Mukama akingirize ate akuwa obuwangazi kubanga musigadde batono nnyo abasobola okujja okwogera ensonga ezo. Bwe buno obubaka Canon musiiwuufu yawadde bannansi nga yeebuuza ebibuuzo bino wammanga. Njagala okubabuuza bannange mwe bannabyabufuzi Bobi Wine yakola ki? Njagala okumanya buli muntu ali mu kkomera wabo abaliyo benandigambye nti nno bantu banene batuyamba nga abamu mwalwana nabo tetusanyuka. Njagala bwe ntuula ku TV yange njagala mmanye nti ono yakola kino. Yensonga lwaki twamukwata? Ono yakola kino. Yensonga lwaki twamukwata? Era saagala balweyo nnyo lwaki oli amalayo omwaka? What happened to bail? What happened? Which is a right? Ono ategeezezza nga bw'ali awamu n'abanyigirizibwa mu ggwanga naddala abaggyibwako eddembe lyabwe ery'obuntu n'abakosebwa enguzi eyitakuba ku matu. Abali mu makomera Besigye
amazeeyo awezezaayo omwaka ne Easter nali ndowooza banaaba bamutadde naye ngenda okulaba nga naye agiriirayo owa Nuupu BW bagenda ne balumba amaka ge n'omukyala yakola ki? Njagala okubabuuza bannange mwe bannabyabufuzi, Bobi Wine yakola ki? Bwenga bannansi, we are entitled to know. Twagala tumanye kyeyakola. Kyeyakola bw'ati tetwaba tulumba amaka ge, omukyala ne tumulumya, abaana ne babeera mu kisa mu Uganda ey'emirembe. Akiggumiza nga ekkanisa bwegwanidde okuvaayo obulambalamba evumirire n'okuwakanya ebikolwa byonna ebinyigiriza bannansi so si kusirikanga ng'eggwanga liwaba. Saagala ganti it's a dying nation. It's a dying nation, and that's very sad. Ate ekkanisa yeteekwa okuyimirira. Ekkanisa eteekwa abawulimuwulira. Ekkanisa eteekwa okuyimirira. Ekkanisa teziwa mumwa. Ono atuuse n'okutegeeza nga ababaka ba paalamenti banna NRM abali ekyankwanzi bwe bagwanidde okuteesa ku nsonga ezikosa eggwanga mu kifo ky'okuteesa kwe bebagasa bo ng'abantu. Era n'endaba nga bava mu mmotoka ab'ebitiibwa oba nammwe mulimu ab'ebitiibwa bava mu mmotoka bavamu ne batandika okuzina baki bagenda ningamba kiki why are they dancing? What are they dancing about? Wese eri mu bulumi mutemukiraba mu kifo ky'okuzina amazina n'okweyagala mumanye nti neriya abali obubi nga bali ebijanjalo empeke babalambale. Musiiwufu era alaze obutali bumativu olw'abamu ku bakulu mu gavumenti abaze bafiirwako abaana baabwe mu ngeri eriko akabuuza kyokka era ne basalawo okusirika obusirisi. Naye waliwo abantu bafu abafudde bangi. Alright. Ebigambo bya Canon Musiiwufu. Njagala okubaza ow'ekitiibwa webalinye ebigambo ebyo. Njagala n'okubaza Eklezia ya Uganda ewangaala n'eramula ensi yonna n'ettabiro eri mu Uganda mwe bali kuyimbira n'abantu ba bwansi n'okuba nti muvumirirwa ebikolwa ebyo kubanga olunaku lujja kutuuka nga mwesimbye bwa ntoogo mu maaso ga Mukama Katonda muweereza ali kubuuza bwe nakuwa obuvunaanyizibwa buno okwogerera abatasobola kweyogerera ng'osinziira mu Eklezia mu kkanisa ensi wagigambanga ki? Era omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimba akayimba n'agamba nti baagala nnyo okugaggawala naye tebaagala kukutuuyana. Kitegeeza nti bw'obanga oyagala nnyo okugaggawala obugagga buva mu ntuuyo nga batuga nti ebirungi biva mu ntuuyo naye oba toyagala kukola otuuyana ofune ssente ogenda gaggawala otya. Era n'atugamba nti baagala nnyo okugenda mu ggulu nti baagala kufa. Wano ku buli muntu ku nsi wano akolerera genda mu ggulu naye bajja kubuuza eggulu lye liruwa tosobola kunnyonnyola mu muntu ggulu gye liri ajjaga nti liri mu bbanga. No, eggulu teriri mu bbanga nga gwe olowooza. No, ebikolwa by'okola ku nsi bye bigenda okwemirira ku lunaku Katonda lw'anaakuyita ng'akuggyemu omukka gwe yakwazika. Lw'ono omwesimba mu maaso n'akubuuza nti nakuwa omutwe n'omumwa wali ogukozesa ki? Kitegeeza nti tolina bibuuzo by'ogenda kuddamu olw'ensonga wasula obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu. Nyongero kiddamu nti ku nsi amakooti g'oku nsi gasala nga bwe galaba ne kkooti esinga obulamuzi mu nsi yonna gye bayita ya Mukama Katonda. Gwe munnaddiini aliyo ng'osirise essaawa zino nga bali mu kutulugunya abantu. Munnaddiini aliyo asirise nga bali mu kutta abantu. Munnaddiini aliyo asirise ng'okolaga ne Museveni. Wandibadde ojjamu Sapule, wandibadde ojjamu Monagiroogo, wandibadde ojjamu egganduula eryo n'olijjiramu ddala n'ofuukira ddala omuntu wa bulijjo kubanga mulina okubeera ab'enjawulo mu kintu kino. N'olw'ensonga eyo njala kubaza mwenna bannaddiini bavuddeyo okuyisa ebigambo byammwe nga temutiiriridde Mukama Katonda. Njala kubaza n'omukulu Sheikh Chiti wonna wooli webale kuyimira ku sayidi y'abantu ebiseera byonna wankubadde wabeera ebisoomooza olumu naye obadde okkongoyimira n'abantu era sigala ng'okola omulimu ogw'ensonga nti ewava munno waddawo munno. At least nti wava Sheikh Nuhu Muzaata batte, at least wazzeewo Sheikh Chiti naye mmanyi okutiisibwatiisibwa kungi naye guma kubanga enywera yeerima. Ebyo byonna bibaddenga mu rigimu eziwedde naye nga mmebaza bannaddiini basobodde okuvaayo n'amadiini amalala okuba nti muvuddeyo okwogera ku nsonga zino kubanga entalo singa zijja mu nsi kwabadde obutabanguko obutasobola kwogerwako nakolebwako abantu abasinga obungi beeyunira kkanisa oba emizikiti oba Eklezia naye bagenda tuukayo batya ng'ate n'abandi badde bamaaniriza bakolaga n'omutemu yennyini atali mu sisitimu bagenda baggulira emiryango.
kyembuuza nti ensi bw'etabanguka ensi yonna abantu abasinga obungi okufuna obuddamu babufuna mu mizikiti mu makanisa mu makereziya n'ebifo byonna ebikuŋŋaanirwamu abantu nga byonna biweereza Katonda abantu gye baddukira naye singa olutalo lubalukawo nga musirise abantu bano basobola okuddukira eyo wammwe ne mbaggulira ng'omutamanya ŋŋamba gwe mbadde muweereza gwe mulya naye mu ngalo yabanoonya obbatta musobola obbaggulira kitegeeza mugenda bbawaayo buwi omutamanya ŋŋamba abalye yenjawulo eyo kale awo tuvudde obulungi nnyo kati tuzee ku kiri nti ekyokusiba abantu nga tebalina misango kabonero ka butiitiizi kuba kati tugenda okudda mu mbeera zino nga twogera abantu bangi abali mu makomera nga n'emisango egimuvunaanibwa bw'ogyogera mu public aguwulidde aseka ntera nnyo babuuza nti bukyanga tuyingira akalulu okugyako Museveni mu kalulu kano mu bululu buno okuva 2021 n'okutuuka olwaleero muntu ki munnabyabufuzi ow'enkyukakyuka owa national platform gwe baali baguddeko omusango ne bamuconvictinga njagala omundeetereyo njagala ondeetereyo omwana wa people power omukulembeze wa people power gwe baali bakutte ne bamuwamba ne bamuteeka mu kkooti bamusalira ekibondezo nti yazizza omusango bwe guti nga state ereeta obujulizi obumulumiriza ku misango gy'omutaddeko tebuliyo conviction yoka gye bakola y'ey'okutulugunya n'okutta bye basse eyo conviction naye nga ne basaba batidde bwere kati muganda wange ali eyo njala kugamba okujja bino byonna ebyokusiba abantu nga tebalina misango mituufu gye bayinza bateekako nga n'obujulizi tebabulina tulina kujjako Museveni mu ngeri yonna esoboka kuba tebijja kkoma omutiitiizi yenna solution ye eba yakugjawo ekyo ekimutiisa nkiddamu omutiitiizi yenna solution ye y'okufuna emirembe alina kujjawo ekyo kimutiisa naye ekimutiisa tasobola lwaki kimutiisa lwaki kizza mu maaso ge kigenda kumutuusaako bulabe ki ye takirowoozaako ekintu kiri kimu nti ye kasita afunamu okutya ekintu ekyo ekimutiisiza kyajjawo kati ye Museveni ne buli muntu yenna bwe yeekengera nti agenda kusonga mu ntebe yoba omujjako omukyalenji ng'alina kutta basobodde okugulirira agenda bagulirira kubanga bo era ekibaleeta kufuna bompwankimpwaki ku ggwanga lyabwe kati muganda wange njala kusaba ekijjako Museveni kyekigenda okugjawo ebizibu byonna nkumenyedde omuli okuwamba bannaffe bye bakyagenda mu maaso okuwamba ekiyimiriza okuwamba abantu kujjako Museveni nenkubulira ekintu ekisibisa baganda baffe ne batabateekako ne batabasalira nti yazizza omusango gundi ekyo ekigendo kijjawo kujjako Museveni kubanga ye Museveni nga mbagambye nti kyonna ekimutiisa bw'atakisiba kikompromise bw'atakikompromise akitta kati mweyo embeera tasobola givaamu kubanga ye amanyi nti ye muyamba okubeerawo olubeerera ekyo nakyo kitegedde tugenze kukutta okutta tekugenda kukoba nga Museveni akyali mu Uganda kubanga tasse leero Museveni yatandika okutta okuva mu 1966 jjukira ebiseera bye walingangawo by'empuliziganya nga bitono nnyo ate nga ne Uganda yali ng'ekyali mabega by'empuliziganya era Uganda yali ekyayina ebibira entobazi ensaalu nga n'ennyumba ntono nnyo nga n'abantu ofuna communication kitono nnyo kati abantu abangi obungi baafiira mu bukuubagano bwali okuva mu 1966 okutuusa ano jjo lyabala Museveni kennyini we yeesaayidde ebibira n'ensaalu zonna n'azisaanyawo ng'amanyi nti abantu abayinza okujja ku gavumenti ye balina kusinziira mu bintu ebyo era bw'ogenda okukola okunoonyereza nga mutandise okunoonyereza singa gavumenti eba evuddeko mujja kufuna engumbagumba z'abantu mujja na kutya nga ekyali Rwanda mu 1994 kisingako kiri mu Uganda kino nkiddamu tulina kujjako Museveni by all means okuyimiriza okutta bannayuganda kuba Museveni yatandika okutta bannayuganda mu 1966 si leero mutegedde nti atta 2019 2020 Kyagulanyi ngazze wabula balo okuva mu 1966 okutuuka olwale okutuuka 2019 n'okutuuka olwale bemutegeddeko nti singa tubateggyeko Museveni ne bateekawo olukiiko olugenda okunoonyereza kubanga abantu abakuwa obujulizi bangi nnyo nga we bali baga nti ffe tumanyi bano babaziika wano bano babattira wano bano bali gindi n'okuleeta abakugu mu kunoonyereza n'embwa eziwunyiriza mujja kuzuula nga abantu abattiddwa mu Uganda
ekyali Rwanda ttaka ttono ekyo kyonki babuulira ng'ekyali Rwanda ttaka ttono kati ekisobola okujjawo okutta kuno kwe kujjawo gavumenti ya Museveni kennyini n'abantu be bwe tutabajjaawo okulumba amasomero ne batemaatema abaana kugenda mu maaso kubanga ekyakikozesanga okukwata amawulire n'okutiisa abantu okwokya amasomero kugenda mu maaso kubanga ekyakikozesanga oba ekyokulwanyisa okuteekawo amawulire gave ku kyabadde agenda okukola mu concentrating ku ekyo ompulira bulungi nnyo kati ebintu by'okutta ye bimunyumira nnyo ate nga banabaga nti bano abasajja bwe bajja n'ekigendero ekyali ekikusike ekyokumaamira nga bazaala buli wamu gwe nkulabula omulundi ogusembayo muganda wange oba oli mukazi oba oli musajja weegendereze nnyo abantu bayita abaganda mannya abanyankole mannya basoga mannya balugwala mannya abantu abo bangi naye nga baana b'abantu bano bali mu woofiisi ez'enjawulo gye bafutubadde gwoyinza okulowooza oyogera na munnansi munno naye ng'omuntu oyo gw'oyogera naye mwana wa munene mu gavumenti mwana wa mu first family kigenda kyegye mutandisa okiraba luli kibadde kizibu nnyo okutegeera ne kati mutandisa okitegeera nti bano abasajja bazaala abaana ne babalundisa mu kubalundisa gye babalundisa ne babatuuma amannya mwege mulowooza nti bannansi kumba abaana baabwe abaana babatadde mu bitongole eby'enjawulo bwe bali mu kukola emirimu gya Museveni egy'okutta nga bakozesa obutwa egy'okubba eggwanga oddisaanyaawo egy'okutwala amataka nga tomanyi lwaki gundi atwala ettaka looza nti odiringana muntu wa bulijjo nabagamba akakodyo kali kambu bweyagala okubategeera basula mu bifo by'ebbeeyi bavuga emmotoka ez'ebbeeyi ba-owninga bizinensi balina security balina ssente ompulira bulungi nnyo saako n'abo abeeyisa nti baavu naye nga tasobola kukulaga nti mugagga abo nabo bangi naye nga baana baabwe babazaala mu bakazi ab'enjawulo babazaala mu basajja ab'enjawulo era mwegendereze nnyo omuntu nga tasobola kutambula kulaga buvo bwe na buddo nti oba akulaga kitaawe asobola okuba nga alina nnyina nga tasobola kukulaga kitaawe beeba abaana kati bannyinaze baganda bange buli lwotambula ekigere kimu mu maaso tunulako kemabega buli lwosimbula ekyokubiri tunulako kemabega buli lwosimbula ekyokusatu tunula ku mukono gwo ogwa ddyo lwosimbula ekyokuna tunula ku mukono gwo ogwa kkono weetegereza ensonga zino otherwise abantu abasinga obungi mugenda kufiira mu kavuyo nga temutegeera bano abasajja bazaala abaana bayitirivu obuyitirivu era kati bali mu bitongole byonna omuli amagye poliisi ministry buli wamu wonna ba RDC bapaali bannabyabufuzi nga baana baabwe ekyo nakyo badde kitegeera nti abaana balina mu paliamenti abamu ba minisita abamu ba jeno nga bamaamira buli kimu kyonna kubanga bakola programu nti tugenda kufuga emyaka 5 tujja kuba tumaze okusomesa abaana baffe nga bali mu bifo by'enjawulo nga ssente bazirina kati gwolooza olina munnayuganda kumba olina baana baabali bebali mu system ekyo nakyo njagadde mukitegeere nti ekyokutta tekisobola kuvaawo kubanga buli wamu bataddewo omutego ogutta n'engeri y'okukiwonamu wekujjako Museveni ekyo mukitegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso kati waliwo bye mulaba ku mainstream media mu mpapula z'amawulire ne ku social media ku lutuula oluli ekyankwanza lukyagenda mu maaso tebakulya ssente n'ogwa mu bikopo nti waliwo olutalo wakati wa Anita Amongi ne Mao nedda bano bantu bonna be bamu Anita Amongi yava mu FDC gye bali bamutadde nga mbega Mao wa DP gye bali bamutadde nga mbega okusanyawo DP kati kino kyonna bakikola okukapitalinga amawulire naye nga Mao okutuuka ekyankwanza Mukama Museveni ye yamugambye ajje nga nekyajja kakimanyi kati Anita Amongi okuyimirira mbu alumba Mao eyo gyonna mizannyo miteeketeeke nabaga mulina okusoma Museveni okuva ku empaka ku Z omutegeera watasobola kutegeera Museveni mwesonyiwe gyonna mizannyo bajja ne bakuzannya omuzannyo loza nti omuzannyo gwa ddala kumba omuzannyo eri stunt oba diversion okukapitalinga amawulire kati gwe nawe nolowooza nti kyebaliko kituufu bo bwe bamala nga baddayo nga batuula tuzaako ki buli bakuzannya diversion oba stunt
baddayo ku mmeeza ne bawandika script endala. Script na gye bagenda okuzzaako era babizannyira mu series. Kino kyonna badrivinga batutwala mpola mpola bo okutuuka banaga nti bagenda kwerayiza obuyinza. Naye ffe bwe tugoberera ebyabo nga tutaddewo nsonga yakojjako bantu bano before kulayira, kiba kitegeeza nti omuzannyo guno baguzannyira ku ffe kennyini nga tetumaze kwerowooleza nti bano kiki bazannya. Newankubadde eriyo bannayuganda bangi nnyo ababuusa emizannyo gy'abano abantu, naye eriyo abatannagibuuka nga balowooza nti ebintu bino ebizannyo byaki bya ddala. Si ya ddala, gino mizannyo emiwandiike egya diversion ne stunt okulowesa abantu nti waliwo olutalo. No, tewaliwo olutalo wakati w'abantu kubanga buli omu akimanyi era mukama we bamumanyi era yabawa assignments ez'okukola. Kyovula tebajja baga nti gundi balwanye ne gundi. No, kubanga egyo emizannyo miwandiike bulungi nnyo. So saagala osiriwazibwe mawo Nanita Amongi nti bayombye balwanira ekifo. No, already script mpandiike era kasito kiranga kigenze mainstream media, kigenze ku TV, mpapula z'amawulire bakidiscussizeko ng'omanya nti waliwo bakipikamu. Ekyo nakyo kitegeere. Katugende ku nsonga endala. Waliwo omuzannyo gwe babateze. Omuzannyo gwe babateze njagala mu kugenda empola gwe muzannyo gw'abayimbi abakadonkamu n'abayimbi abaliwo olunaku lwaleero. Ngenda basaba ekintu ekyo kiwanvu mu kigenda empola. Lwaki? Abayomba ba kibiina ki babadde basaavingaani? Abayomba babadde basaavingaani mu nsonga ez'okulwanyisa obwannakyemalira mu ggwanga? Ekyo kibuuzo nkikubuuziza. Mwannyinaze, muganda wange, kojja wange, ssenga wange, mukwano gwange, kubuuza omuzannyo ogwo muguleke ogw'abannabitone mu Uganda. Lwaki? Lwaki abadde bawagira Museveni be bali mu kwekuba? Lwaki abawagira Museveni bali mu kwekuba bo bennyini? Omuzannyo muteeketeeke mu kugenda empola. Naye ku sayidi endala ate mubeeramu ekintu ky'olina okwetegereza ennyo. Nabagamba nti buli kintu ekibi kinoonyerezeeko ate mubeeramu ekirungi munda ekiba kyekweseemu. Buli kintu ekibi kibeeramu ekirungi ekiba kikyekweseemu munda. Lwaki? Nti batadde omuzannyo ogwo oba diversion eyo egende mu public nga banoonya public sympathy. 1. Muno bajja tegekeramu ebivulu. 2. Muno bajja kufuna akasimu akabayita okufuna ssente. 3. Muno bagenda kukwatiramu amawulire kifuuke public discussion. Ompulya bulungi nnyo nga batwala obudde. Naye ate ffe ku sayidi eyaffe ne bannansi bonna kirina ekirungi ekikirimu nti kyekiriwa. Kikuyigiriza nti gwe ng'omuntu olina okwetunuulira ennyo mu mbeera ze ez'obuntu. Nti okukola si kuleekaana. Kola ng'otegekera obukadde bwo ne famire yo. Kuba obudde bujja kujja nga tokyasobola kweyinza ng'ofuuse ekisekererwa. Wankubadde ssente tezikubalibwa munno. Naye kiyigiremu ekintu ekyo nti buli kintu ekibi kibeeramu ekirungi munda waakyo. Bako basinga obungi tebatera nnyo okwetegereza nsonga ezo. Ate gwe nekyoyita ekirungi ate era nakyo kibeeramu ekibi munda. Lwakuba temusobola byetegereza mu ngeri omu endala. Ne kati njala kuga muganda wange ena gy'oli. Ekintu kino ekyazze baakireese bennyini abaakireese kati mugenda kiraba. Kigendagenda mu mpapula z'amawulire. Kigenda kufuna airplay ku TV zonna. Era abayimbi bagenda bayita ku TV babajjeko interview. Luli gye babadde batebamanyi nti baavu. Batebamanyi nti baayimba. Baayimbira Museveni. Lwaki tebabawa interview luli nga bakyali mu campaign? Campaign ndoza lwaki tebabawa interview? Lwaki bagibawadde kati? Kubanga kino script mpandiike okubeerawo nga bakutta amawulire mwe kye mutannategeera.
nze njagala nnyo omuntu ayite omuntu ng'ali mu mbeera mbi amuyite before ng'omuntu otannajja kukola ki mu public oyogerako nekimala kugwawo ba YouTube ne bakibuukira ba TikTok ne bakibuukira TV ne zikibuukira empapula z'amawulire ne zikibuukira kubanga bo ensi yavaawo twali tugimanyi tebakyakolera abantu bakolera muntu omu7 kubanga yabakontrolinga era bakubira genda kati okavalinge edigulire eryo genda olikole bwoti genda olikole kubanga bo kye baagala abantu bawulire muve ku nsonga eziruma abantu jjukira nti ekintu kyaweyisa mufumbira kyabakubye ennyo jjukira nti ekintu ky'okutemula abaana eggaba kyabakubye ennyo mu mambuka baalumbye amasomero ne batemaatema abaana waliwo n'essomero libayokyezza jjo kati bino byonna ebintu baba bikavalinga nga tebaagala mbitegeere kwe kuteeka bintu nga bino kuba nze ntera nnyo bagamba nti abantu nga bankambyemu bwe bafuna okusoowagana tetuli responsible kuba discussingako ez'ensonga zaabwe kubanga n'ababbi bagenda okunyaga batuuka ekiseera nga bana neegaana ne beekuba amasasi ensi nemanya nti abantu gundi baafudde naye nga tategere nti badde babbi ng'omunyago gwabaleetedde obuzibu so njera bagamba bannayuganda mwenna ekintu ekyo ekirimu bannabyabitone okuyombagana n'okwerangira ekintu ekiteeketeeke bulungi era kiwandiike bulungi mugenda kira nga bakiwadde amawulire era nga kitambudde bulungi nnyo naye nga kiwandiike bulungi nnyo era nga kirina kutambula nga bakibaze n'olw'ensonga eyo nsaba n'ekyo muleme kikola ki muleme kiwa makulu mukireke kibeere nga bwe kirina okubeera awo tuvuddewo ku nsonga y'amateeka agatandise okuyisibwa agakwatagana ku mbeera z'abantu n'ensula z'abantu mu Uganda Minisita Nabakooba ne gavumenti ya Museveni etaalondebwa bantu nga baalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe ne weefuutiikawo mukola amateeka ge mukola naye nga temaze kutunula babega w'abantu abantu bemutubaddeko ebbanga lyonna embeera zaabwe ziyimiridde zitya mu byenfuna n'ebyembeera z'obulamu bw'abantu bwewa bulijjo bayimiridde batya katusooke tudde wano nga tonnayisa mateeka gakwatagana ku nzimba z'amayumba nga tonnayisa mateeka gakwatagana ku mataka eggwanga ly'oyimiriddemu gwe nga minisita eggwanga eryo teeketeeke eggwanga eryo teeketeeke eggwanga si teekete kuba n'abalifuga si bateeketeeke muddira olugoye olweru ne mumulunnyika mu kitaba ne mulowozesa abantu ate kati olugoye luno lweru olugoye olweru lusigala lweru olunnyika mu kitaba lubala tukyali lweru kati muddidde eggwanga mulinnyika mu kitaba ate ne mulowozesa abantu ti olugoye lukyali lweru luba terukyali lweru kati wano wali okulenda okukombeso wane bw'oba wayisiza etteeka ery'okuzimba mu kulyogera ddungi nnyo era buli omu yandiyagadde okugoberera amateeka n'ebiragiro naye ekibuuzo kiri wano ettaka ko bazimba liteekeddwa nga balina okuteekebwa juzi wannavayo ne ŋŋamba abantu ku nsonga z'ettaka abantu abamu bantwala bubi ne bamaze ne bafuna ekituufu era baasirise naye nga ge mazima ge nali mbagamba lwaki kubanga nze ndaba ebiri mu maaso nenzija ne mbibagamba bwe mmala okutuukawo nga musirika nabagamba nti bw'oba olina ssente gula ettaka eriri mu mateeka kuba ozimba etali mu mateeka lireke lwaki mu Uganda abantu batono nnyo abalumirwa bannaabwe buli omu ayagala kuyisawo kikye agende abalala tasobola bafaako as long as nti yayiseewo atya eggwanga Uganda si tteeketeeke okuva gye litandikira ne gye likoma n'abakulembeze abalifutubaddeko ababba obululu nabo si bateeketeeke kyovula bakolagadde be nga linga embwetunda omuzigo 1 njagala ministry
ekwasaganya ku nkulaakulana y'eggwanga n'okuzimba n'enguudo ne minisitule y'ettaka nga temunnalemesa bantu kugula poloti zaabwe, nga temunnalemesa bantu kuzimba nnyumba zaabwe, musooke muteeketeeke eggwanga eryo mu infrastructure n'okudimaketinga eggwanga eryo. Lwaki? Ekisookera ddala obutono oba obunene bw'ettaka si kyekikulu, naye ettaka omuntu lyalina asobola odikolerako ekintu kye nga liri mu mateeka. Mu nsi zino ezaakulaakulana nabagambye nti poloti nebeera 5/4 nebeera 5/2, poloti eyo emanyikiddwa mu mateeka era efuna n'ebiwandiiko. Mu Uganda kitaliyo. Y'ensonga lwaki nti buli wano mu nsi zino ezaakula waliwo poloti namba. Ekizimbe ne bwe kiba kitono kiriko poloti namba. Ate poloti namba kubeerako ground level, second level mpaka waggulu buli level eriko poloti namba. Kati lwaki bakikola bwe bityo? Ekisookera ddala nti eggwanga Uganda terinnamaapingibwa. Y'ensonga lwaki tetulina address. Kati obanga olina eggwanga ng'abantu bonna abazimbye ennyumba zaabwe teziriko poloti namba, otandika otya okugamba abantu nti babazimba bagenda kuzimbira mu bumenyi bw'amateeka? Otandika otya okugamba nti omuntu ka poloti kalina tekali mu mateeka? No, ekizibu kya Uganda ye mmwe kennyini, si bannansi. Munnansi ssente z'alina mu busobozi bwe zaasobola okugulamu ekintu, naye ekintu ekyo okissa mu nkola gavumenti ng'eyita mu mateeka ng'ekoppako n'agali mu nsi z'abazungu yeeyina okuteeka mu nkola ekintu ekyo. Eggwanga si tteeketeeke. Buli poloti yonna eteekeddwa okuba ng'erina ekiwandiiko mu mateeka kebeera endagaano kekibe ki. Y'ensonga lwaki wala mu bizimbe bino bibeerako poloti namba, n'ebeera fuuti 2x2 ebeerako poloti namba, ne bw'ozimbako waggulu eyo space n'ebeerako poloti namba mpaka. Naye kati mmwe olw'okuba temuli bateeketeeke, eggwanga si tteeketeeke, oŋŋamba otya eggwanga Uganda lyonna we liri? Google Map tesobola kusoma address z'abantu. Tetulina address mu Uganda. Ntudde wano ku kafomo kange Gulama, poloti namba yange bweti, street bweti, address bweti. Oli n'ateekamu nejja direct n'asobola okumanya wa wembeera. Tekiriyo. Kati otandika otya okugazeetinga sayizi z'ettaka? Otandika otya okugazeetinga enzimba naye ng'ebisookerwako bibalemye? Waliwo ebintu birina okusookerwako nga temunnagenda eyo yonna. Waliwo ebintu birina okusookerwako nga temunnagenda eyo yonna. Kino njala kibagamba mujja kikkiriza oba nedda. Ebizimbe byonna ebiri mu Uganda oba ennyumba zonna eziri mu Uganda, ebitundu 40 zonna zirina kumenyebwa. Bwe mba nga mugenze n'etteeka lye mwaproposinze, ebizimbe byonna ennyumba zonna ziri mu Uganda, ebitundu 40 zirina kumenyebwa, teziri mu mateeka. Keziba hoteli zammwe, keziba akeedi zammwe, keziba apartment zammwe, kagabe masomero, kebe bisawo bya mpiira, tebiri mu mateeka. Kati gwe eyapasinze biiru eyo n'ogiwa Nnyando n'agisayininga, muddeyo mu revising ebyo mwayisa ye muteekawo. Nze mbooza eggwanga lyonna mugenda ddemenya muliteeke wansi kubanga mwayisiza etteeka nga n'ebisookerako balimye okukola. Mugenda kumenya ennyumba zonna ebitundu 40 Uganda olw'okuba mwayisiza etteeka nga temusoose kukola bisookerwako. Munnayuganda okuzimba kimukakatako kubanga kiringanga kitundu ku bulamu bwe. Naye mu kuzimba agoberera mitendera ki egitaateekebwawo mu ntandikwa? Etteeka mwaliisiza ne mulaga nti ekituufu kiri nti etteeka likola lidda mu maaso. Etteeka lye mwayisiza
for the first time likola lidda mabega nga bwe lidda maaso likola forward ne reverse likola mu forward ne reverse ekitali kituufu abawandika etteekero ne Museveni n'ali sayininga eyo mwakola nsobi. Lwaki mukola nsobi? Kanta akatambi kano mukawulire nenga statement yange eri bweti nti bw'oba oyisiza etteeka olunaku lwe baliyisizza lwe litandika okukola nga lidda maaso so si likudda mabega. Mwe mwayisizza etteeka mulaga nti n'ennyumba zonna ezibaddewo olwedde zijja kukolebwako inspection esangibwa nga tetuukiridde n'amateeka gammwe genda kumenya nyumba yani. Mukulu eyayogedde ebigambo bino gwe ennyumba ye etuukiridde. Oluguudo kwogenda okumenya ennyumba lukole. Oluguudo kwogenda okumenya ennyumba eyo kuliko sewage line. Oluguudo kwogenda okumenya ennyumba eyo kuliko address. Oluguudo kwogenda okumenya ennyumba eyo kuliko amasannyalaze. Oluguudo lwogenda okumenya ennyumba eyo kuliko eddwaliro. Oluguudo lwogenda okumenya eyo kuliko poliisi. Waliwo ebintu ebisookerwako. Ebintu birina okusookerwako before nga temunnasacha. Gwe kennyini yayogedde ebigambo bino nkukyalenjinga oba mugenda kumenya ennyumba z'abantu. Waliwo ebintu ebisookerwako mu kitundu before nga temunnayisa amateeka gano. Wulira bulungi omwami ono. Singa kizuulibwa nti tolina lukusanga ozimba kati mu tteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwa engassi yakakadde kamu oba okusibwa emyaka 2 oba okola ebibonerezo byombi. Naye kati mu tteeka eppya omuntu anaasangibwa nga azimba nga talina lukusa ajja kutanzibwanga siringise emitwalo 4 buli square meter gy'anaazimba oba enaasangibwa nga ezimbiddwa nga talina lukusa. Batugambye nti kati etteeka ke libazze mu 5 bagenda kutandika okulondoola bonna abawangalira mu nnyumba ezitali ku pulaani ne bwe ziba zaazimbibwa dda era kati balina obuyinza obuzimenya. Oba wazimba ekizimbe nga tolina permit oba osula mu kizimbe nga tolina occupation permit, funa omukugu addemu yeekennenya ekizimbe kyo akuwe drawings entuufu oswale mu kakiiko akavunanyizibwa ku by'okuzimba mu kifo gy'oli kaziddemu kazeekennenye kajja kukuwa olukusa olabe nga naawe otuukana n'etteeka. Remember, we can now issue express penalties. We'll close you out. We shall evacuate you from your house. That is now a requirement. Mu mwezi ogwokubiri omwaka guno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yateeka omukono ku nnongoosereza mu tteeka erifuga ebyokuzimba Rebuilding Control Amendment Act okuluŋŋamyako n'okulambika ebyokuzimba mu ggwanga. Abakulira ekitongole ki Building Review Board batubuulidde nti wansi w'etteeka lino kati kikakatako buli muntu yenna ayagala okuzimba okusooka okufuna olukusa oba building permit okuva mu kitongole kino. Mwe muli ebizimbe byonna ebyolukale, woteeri, masomero, chachi, mizikiti, akeedi. Kati mulimu n'ebizimbe bituyita ebyetaaga obukugu obw'amaanyi ebiri complex. Kyokka okufuna olukusa luno kuteekeddwako obukwakkulizo nga buno bulina okutuukirizibwa omuntu yenna ayagala okuzimba. Weetaaga obukakafu ku bwannannyini bw'ettaka, ettaka liryo. Oyinza okuba n'ekyapa, oyinza okuba n'endagaano oba obukakafu obulala obumanyiddwakiddwa mu mateeka mu nsonga z'ettaka. Ekyokubiri, olina okufuna ebbaluwa ya LC. Ebbaluwa ya LC ekakasa nti oli mutuuze oba omanyikiddwa mu kifo gy'ogenda okuzimba. Ng'oggyeko bino n'ebigenda okukolebwa mu kizimbe oba ennyumba ezimbiddwa birina okusooka okulambululwa. Tibona aba ojja kufuna mechanical engineer. Because yateekamu air conditioning, oyagala teekamu lifti, oyagala kuteekamu byuma bizikiriza muliro, oyajja kuyamba. Kati ofune n'ow'amasannyalaze, electrical engineer. Si kamyufu. Kyokka newankubadde bino biyinza okutuukirizibwa bagamba nti kati okuyingira ennyumba tegukyaliko akwesalirawo nnyini kizimbe oba ennyumba alina okusooka okufuna nate olukusa olulala oba occupation permit emukkiriza okukozesa ekizimbe oba okusula mu nnyumba gy'azimbye. Mwami Kyanjo n'abatuuliriza abasinga obungi
temuli bakugu mu bya kuzimba oba oli omulina obukugu mu nsonga endala kati occupation permit gwe ng'omu kakuyita omugagga ekuyambako kakasa nti akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba olukusa lwe kaakuwa okuzimba oba bye kaakukkiriza okuzimba abakugu bye bakuzimbidde. Tukitegedde nti kati musango muloopa omuntu okumala gayingira nnyumba gye yeezimbidde nga temaze kwekkennenyezebwa bakugu n'okukakasa nti ekwatagana n'ebyalagibwa mu kusaba olukusa oluzimba. An occupation permit is government's guarantee for you that your building is safe for occupation. Right. Ebigambo mbibuulidde abatafuta luzungu babyogera naye wano okubyogera kyangu nnyo naye ku ground oba wansi eri kiralamuko nkiddamu wano okubyogera batafuta oluzungu kyangu nnyo naye wansi ku ground kizibu mukko olw'ensonga na bano bennyini ababyogedde bennyini ojja munonya nga asula mu luumu asula mu kisenge na ddiiro nga mupangisa bw'abanga yazimba mukama mulungi naye kino njala kibaga musooke mukole bitandikibwako ate musooke mumanye enfuna y'Abannayuganda eyimiridde etya kiki basobola buno bwonna obuvuyo buba mu nteekateeka embi ne gavumenti embi etagoberera mateeka nkiddamu kikkaatiriza olaba ekibuga Kampala kirigadde bengali ng'embwa etunda omuzigo mwagala kumenya nnyumba y'ani ekibuga Kampala kyennyini kirigadde bengali ng'embwa etunda omuzigo mugenda kumenya nnyumba y'ani enguudo nfu ekibuga budde buziba kibanga ekiri mu kisaka temuli mataala olya bulungi nnyo amalwaliro ga kaweereege poliisi nayo yafuuka kizibu omujjuzo gulinga omujjuzo ekibuga ekitana na suugira egenda mu kilometers 10 ekibuga ekitana na mazzi nti gagenze mu kilometers 20 amayonjo ate mwagala kumanya bantu ekintu kyonna nga temunnadde ku drawing board kukola bitandikirwako muve ku nyumba z'abantu gwe musajja gwe mukazi gw'omuntu agenda kukwata ejjambi yakutemeeteme ne bufayiro bwozze nabo ku ground ozze ku inspecting anyumba esimulese grade ogimenye bagenda batemaatema ekyo kyo bagenda batemaatema ozanyira ku nyumba y'omusajja nga era sitirizo gyalina mu bulamu okweterawo ekisu nga temwasooka kukola bintu bino mu ntandikwa olw'okuba mu etteeka mwagala disalive etteeka lino likula liva mu maaso era wali bateeka okutandika etteeka no weritidde ligenda okukola nga liddawa mu maaso kati goboga nti etteeka okuva balisayininga ligenda kuriwindinga liddeyo reverse riviruwinga buli kimu kyonna ekizimbiddwa mu Uganda ennyumba zonna mu Uganda ebitundu 4 ku buli 10 nfu teziri ku plan mugenda kumenya eggwanga lyonna kyekibuuzo mugenda kumenya eggwanga lyonna manchi bagamba nti akivaamu yakiyita ekyato abayisa amateeka gano essaawa zino be bantu abakajja bave mu bwavu ate nga ne ssente babbye enzibe teri muntu anoonya 10 ku 10 n'akigatta n'azimba ennyumba ye oba n'akola bizinensi n'ajja n'abalatanga emukola mwakajja muve mu bwavu nammwe muyinza nakuba boogera essaawa zino nga mwakulya mu nnyumba zammuli nga za ssubi obanga ne kitaawo tannava mu bupangisa gwayogera bino oba yayisiza etteeka eyo sooka otunule gy'ova olabe ne gyodda amateeka amalungi nnyo tugaagala kuba twagala Uganda neebeere ku mutindo gwaki ku mutindo gw'ensi yonna nga bw'erina okubeera naye ekizibu kya Uganda amateeka mugawandiika bulungi n'okugassa mu nkola kyekizibu n'okusooka okwetegereza tukola etteeka lino ligenda kuyamba litya eggwanga era ligenda kukulaakulana litya eggwanga kati mu Uganda waliwo ebintu ebyazimbwa mu Kampala nga tebina kubeerawo waliwo ebintu ebyazimbwa mu Kampala nga tebina kubeerawo mu bifo ebyazimbibwa mugenda bimenya mugenda bimenya kyekibuzo kyange
Ewali programu z'amasomero gonna agali gazetted ni masomero mwagamenye muzimba wakedi. Mwatulawo nga mugazetinga amasomero gajjawo agali mbibuga muzimbe wakedi muzimbe hotel. Just mwefula bagezi mu bantu abatali informed na kumanya mateeka bagatambula. Ebintu bingi birina okusooka okukolebwako before nga temunnakola kintu kyonna. Temusobola nakukola sensitization kusooka kwebuuza ku bantu. Kubanga sensitization kintu kikulu nnyo okusomesa abantu ne babeera aweya ku kiki kye kijja ne beeteekateeka. Tosobola gati wayisize etteeka nti mugenda kulumba abantu mumenya nnyumba zaabwe ajja kubuuza ennyumba yange ogimenya kuki nti anti etteeka lyayise nga saalimanya nga temwatugamba. Omuntu agenda kugamba ekkale etteeka lyayise naye nga temwatugamba. Sensitization kintu kikulu nnyo. You inform someone before. But muyisize etteeka mugenda kumenya nnyumba z'abantu. Bantu bameka bazimba ennyumba mu Uganda nga zirimu ezo kansoke nkireke. Goba document ennyumba zonna ezisulwa mu Uganda ebitundu 9.5 ku buli 100. Zonna bbangalu. Zonna bbangalu nga tezeetaaga lift. Weather condition ya Uganda kizibu nnyo okusanga omuntu ng'aguze AC kubanga weather condition ya Uganda eri automatic. Mukola amateeka nga musose kuloza ku bintu bino. Infrastructure ez'ennyumba z'abantu ze basula mu Uganda esinga obungi zonna bbangalu. Zonna 90% zonna bbangalu. 5% ze skyscraper bwa apartment bazimbyewo. Then 5% ze nyumba zine buli muntu n'ateekawo ennyumba ye gy'ayagadde oba kimu oba kiki n'ateeka akayumba kayagadde. Netugende 10 ne kiggwayo. Nenga 90% ennyumba zonna mu Uganda esinga obungi zonna bbangalu. Tezeetaaga lift. Ekyokubiri, weather condition ya Uganda teyeetaaga AC bye mwatadde mu tteeka. Okitegeera? Kati ziri 5 bwe bufula temutandise okuzimba kuba mufunye ku ssente. 5 ze buli mu afunyeyo kase n'azimbako akayumba kamuggyeko ebizibu awo n'obupangisa. Kati mugenda kujja muzimenyewo olwa conditions mwataddemu ezitali applicable. Mwina okusooka okutunula mu bintu bino before nga temunnakola kintu kino. Sensitization kintu kikulu nnyo. Omuntu n'omutegeeza n'okuba okuyisa etteeka mwandibadde mwakola dda sensitization ne musindika ba MOP ne babuulira abantu ku kiki ekigenda okukolebwa nakyo ekigenda. Buli muntu yandiyagadde okubeera mu mbeera enyingi n'eggwanga ettegeka obulungi na buli kimu nga kirungi. Naye mmwe ekizibu kyammwe mukola kifiiriza na kuteeka bantu ku bunkenke. Kumwe mwenna bali mu gavumenti Kabila Museveni tasobola kugaa nti kitawe yagulanda ettaka lirirudda teririiwo n'ennyumba teriiwo. Mwenna ssente muzifunye mu gavumenti kubba y'ensonga lwaki temwagala gavumenti eveeko tukimanyi bulungi nnyo. Ne mulyoka mbeeramuko obulungi. Nze ngamba mugende empola before nga temunagenda kumenya nnyumba z'abantu. Musooke muddeeko ewatandikirwa. Etteeka musooke muliwumuze, musooke mudde musomese abantu. Ekyokubiri, mujja genda okwekomekeza nga mulina okureviewinga etteeka eryo. Mulina okugenda okukola review of that bill before. Kubanga mujja kwetaaga ekibuga kyonna Kampala mulina okukimenya. Ebizimbe bintu biri ku mateeka. Uganda era mulina okumenya ebizimbe byonna kuba ebisinga biri mu mateeka. Mugenda oba bateddewo skimu yakubbirako ku promoting nguzi. Babateddewo skimu yakubbirako ssente kuba buli omu ajja agenda ku nnyumba teri mu mateeka. Kati oba ogenda kukola otya esooka oleeteyo awaasa tusooka oleeteyo akakadde bye mwagala. Nkiddamu musooke mukole ebisookerwako musensitizinga n'abantu mulyoke mujje n'ebbiru ez'ekikanga ekyo. Others ekitali ekyo mujja kiwulya mujja kirozaako kubanga abantu bo bakoowu awo tuvuddewo. Nga tugenda ku nsonga endala.
Bannayuganda yonna gye muli mukyakaabya kajanja. Buli kitundu kya Uganda gy'oli nkugamba okyakaabya kajanja. Era kikyali kituuza. Okunyigirizibwa kukyajja mu bungi. Kubanga programu y'abana abasajja mpanvu. Bo kye baagala okola mu bulamu bwabwe ye muntu akaaba amaziga ng'alina okubeegayirira. Mu byenfuna bagenda kunyigiriza. Otukogenda ku maviiviigo ng'obeegayirira okubeerawo ku mu Uganda gwe munnayuganda. Mu bannaddiini nabo bagenda balumba babanyigirize batuuke okuba nga baliwo ku mmase ya gavumenti ya Museveni. Ekyo nakyo kijja mukirinde. Bannaddiini mwenna bagenda banyigiriza mutuuke okuba nga muliwo ku mmase ya Museveni ne famire ye. Abakazi n'abasajja bali mu kusuubula bagenda banyigiriza mutuuke okuba nga nammwe muvunnamye ku maviivi gammwe nga mulina kwegayirira abantu abo. Kibasindikize kya East African Federation kye baagala okukola. Baagala East African Federation okugenda okutuuka nti kati wonna wagguddwa nga bannansi mu Uganda muvuddemu mugenze mu byalo ebibuga mberekedde abantu bagenda okujja bayingire amaduuka ago n'ebibuga bya Mureso nga bo balina obusobozi. Lwaki? Ekisookera ddala 1 bajja kulinnyisa emiwendo gy'ensimbi ezipangisibwa amaduuka. Mwegobe mwekka. Bannansi okuva eronda balina ssente kubanga ssente zaabwe ziri more valuable than ezaffe. Ajja kuba asobola okukyupayinga edduuka eryo kubanga ssente zaffe nnafu. Omutanzania ayagala okukola bizinesi mu Uganda ajja kujjawo kyupayinga edduuka eryo olw'ensonga ssente ya Tanzania y'amaanyi ku yaffe. Munna Kenya ajja kujjawo kyupayinga edduuka eryo olw'ensonga nti ssente z'e Kenya z'amaanyi ku zaffe. Nti banamusa milioni 67 ajja zisasula kubanga ssente ntono. Naye gwe munnayuganda olw'okuba nti ssente yo nnafu ssente ezo zijja kukulemerera ntono dduke. Abasumaalia, Aberoturia, Abaethiopia, Abasudani bajja kikola kubanga kalense zaabwe z'amaanyi okusinga ezaffe. Bwe bakusaba edduuka milioni 6 oliranga abakusse. Naye ku Munnakenya ssente ntono, ku Mutanzania ssente ntono, ku Munyarwanda ssente ntono n'abalala. So ebintu bino byonna biri mu nteekateeka bijja. Naye nga mutaakikole nti musituse mugenda kujjako Museveni before. Baganda bange weetuli wano. Mujja kwejjusa lwaki temwawuliriza Kyagulanyi kye bagamba nti musituke twetangira olubabu. Kubanga abalwanyisa bo bagaggawadde ssente bazirina. Era tebalina kye babaagaza. N'okulonda nga bataddewo okulonda gubeera mukolo b'ekyokulaba bakimanyi. Kati muganda ngeyo najjo njala kusabira n'okugamba. Kyekiseera ozuukuke. Weetawo omutawala okujjako nakyemalira tweddize eggwanga lyaffe. Liteekebweteekebe bulungi nnyo n'abakugu abasobola odditeekateeka. Ensi efugibwa munnansi ebeera ya njawulo nnyo. Era omufuzi nga munnansi. Entulugunya yatulugunya mu bannansi eba ya njawulo n'omugwira. Ebyenfuna by'ensi ng'omuntu munnansi biba bya njawulo nnyo n'ebyo ng'omuntu si munnansi. N'ebyobufuzi bya njawulo nnyo. Kubanga abantu b'otulugunya bannansi banno ogenda kubaddawa. Naye bano abagwira ye abagenda kikolwa ensonga si waawo alina ewala w'ogenda. Sooka otule ku ntebe yo mu ddiiro lyo ettono oba eddene osooka okubaganyeemu ensi ezituleka ku sipiidi ya yiriiri zikikola zitya. So nga ate Uganda yali nnungi nnyo ng'etambula ku sipiidi ya yiriiri ng'ensi ziri zonna kati ezitufutubaddeko zaali wansi waffe. Ekyokugeraageranya ensi zonna eziri mu East Africa ne Central Africa Uganda yali ezisinga. Uganda yali esinga Tanzania ebyenfuna. Uganda yali esinga Kenya ebyobusuubuzi n'ebyenfuna. Naye ng'ate ffe Katonda we yatutonda nga tuli mu mwetooloolo tetulinaawo mugguukiriro ku nnyanja nnene. Naye nga ensi Uganda ekulyako sipiidi. Ki ekyatuukawo olw'okuba nti omufuzi afuga eggwanga si Munnayuganda.
ensi ziri zonna zigenze zikulakulana ku speed kubanga sente nge bazikwate bazissa mu byokulakulanya eggwanga naye bano bakwata sente ne bazibba ne bazirya ate mumalo zirya ne batandika okwekaliza ku bantu so kyembagamba baganda bange buli omu situuka okole kyolina okukola bw'otaakikole ojja kwekanga ng'ekibuga okivuddemu nga tewali akusindiikiriza ojja kwekanga ne mu kibuga nga ne mu kyalo gy'oli bakugjeyo bakwongera bakufulumya ggwanga lyo oba okuleetera embeera egamba nti nze ensingi sirina kye ngifunamu kanoyimbemu ogwakabugu bw'oyimbamu ogwakabugu ebizibu bivuddewo bo abaana bo boolese babega bagenda kukola mulimu ki bw'oba ggwe tosobodde gumiikiriza omuzadde okubeera mu mbeera eyo golooza omwana agenda kubeera mu mbeera ki naye ajja kulooza ku kikola ky'okoze ekyokwetuga si ye solution yakumanya bizibu ki ebiri mu Uganda bivuddewo bitya era tubikwasaganyiza tutya kyekikulu kya byonna mpulidde bulungi nnyo obutiitiizi mukendeze ku butiitiizi awo nga nvuddewo buno baka njala busindikira gavumenti ya Nyando Yosoferi n'ebitongole by'okwerinda byonna n'essiga eddamuzi ne Attorney General newankubadde Attorney General gwe mulaba kiri wakiwanuka ne muloza nti Attorney General siri wano mu mawulire ne mu mpapula mulaba kiri wakiwanuka Attorney General ye Karugire mukoddomi wa Museveni kiri wakiwanuka bakozesa mukozese era si yasalawo era kyovula ne kampuni yabwe y'amateeka eri kiri wakiwanuka ndi Karugire co advocate company limited so njala bategeeza oyo mukoddomi wa Museveni gwe bayita Karugire ye Attorney General oli kiri wakiwanuka kifaananyi nga bwe nabaga nti Museveni ye tateekayo bantu be ku front ateekayo bannwe mumukolera emizannyo gye ng'abantu be tebalinaako ki bukyafu nga newo baguddewo ekintu kyonna abaabwe baba rescuinga mangu mwene mukisigalamu ekyo ne kyabalimu okutegeera kati bo Attorney General mutuufu ye Karugire wabula ali mu kifaananyi bakutera wani kiri wakiwanuka naye nga si yasalawo Karugire yakola ki yasalawo kati information nagiwulidde ku social media nali ngifunye nenjireko kuba sikyayala nnyo bba wabudde ku butembo mutegeko okutta abantu ne mulumba amasomero ne mulumba abantu ne mubakuba ne musetinga accident nawuliddeko nga mugamba nti ebintu mugenda birireetinga ku nze ne bakomera bakola video ku social media muffe tuli involved mu bikolwa ebyo no njala bategeeza video ezange nzikola misana na kiro era sizideletingayo n'ebigambo byenjogera mbyogera mbicalculatinze bulungi nnyo nga mbimanyi wano buli kyenjogera kisigalayo ku record sideletinga video for further reference mu 2021 mwankwata ne munteekesako emisango gy'obutujju ne musindika abaluwa wano ne musindika abaluwa eriyoni wali ekitebe kya inter bababuuza obujulizi obulaga emisango gino gyonna buli luddawo nga temulina bujulizi bulaga emisango gye mwateekako nti ndi mutujju kyekiriwo n'olwaliro mugezaako nnyo okwagala otujja ku mulaba n'otutiisatiisa nabagamba nze sikyatya ne mbaga nti emyaka Katonda gyampadde gimmala obulamu busigadde kambulwanire eggwanga bisigadde Mukama y'anaamanya kati gwali yagamba nti ogenda kunteekera emisa simanyi abalumba amasomero mbamanyi oba ndi mu connection nabo njala kugamba muganda wange nze siri Uganda era sibeerangayo maze emyaka guno ngenda mu gwa 7 ompulya bulungi nnyo ate ebyange mbyogerera wano ndi activists okitegedde bulungi nnyo era nkubiriza nnyo abantu nti tukyuse obukulembeze emirembe owatali kuliwa musaayi kuba saagala nk'omuntu n'omukuttibwa olw'ebyobufuzi mmwe kennyini mukimanyi bulungi nnyo mulina ba agenti bammwe mukozesa okutulugunya n'okuwaba n'okutta bannayuganda kati ate oddira otya ekikolwa ky'okola okisse ku nze ayogera nga n'abajulizi mbalina abakwata ne batta abantu ate ne mba protecting okusinga omuntu gwe basse okufuna justice nabiwulidde nenjala sooka babuuza ekigambo kimu nze mbeera wano ku kaalo wano wembeera nenjogera ebigambo byange nempa abantu security alert ku makya n'olweggulo emu ne mbireka ebirala ne mbikola
Oli bulungi nnyo kati go boveno gantu genda kuntekako emisa oba ogenda kundikinga ku files ezo mba nkusekeredde olw'ensonga si lwe lusoose mwali mukikozeeko. Interpol headquarters ne zibasaba obujulizi obulumika bye mwogera nga temuzirina nakati era temuyina kubanga nze siri mu kiraasi y'abagwagwa kubanga omugwagwa yatta omuntu nkiddamu Museveni ne bannammwe mwenna abali mu gavumenti yammwe muli bagwagwa. Lwaki muli bagwagwa? Omugwagwa ye muntu wajjawo ekintu kyalaba nti kimutiisa nga tategedde lwaki kimutiisa. Lwaki olw'okuba nti muli bagwagwa yensonga lwaki mutta abantu. Gwe notta abantu gweyagala okyusa amawulire. Kikola sense? No. Notta omuntu ng'oyagala kukola stand. Notta omuntu ng'olina ekintu kyoyagala okulimbika ku muntu kubanga yebadde enkola yammwe eya blackmail. Notta omuntu n'omulimbika ku muntu n'otega bomu n'ogirimbika ku muntu atagiriimu. Bwe kimala okkulya n'osirika era temuvaayo kwongera. Mussa abantu e Congo ne mbalimbika ku ADF. Ne mutta abantu e Kasese ne mbalimbika ku ADF. Ne mugamba nti abantu abadde batujju. Mussa abantu mu Kampala ne mutega bomu eziringa bomu ne mbiteeka ku Al-Shabaab nenga ate Al-Shabaab yemmwe. Kati nze musajja wattu ajja n'enjogera buli lwe bansobodde mutandise okunteekako amatu gembuzi okundiise nga temwagasiina matu kati ate mwagateeka ku lwaki. No problem. Nze wendi wano buli kimu kibwagala okwogera mukyogere otherwise ensi ebalaba ate mujja kisasula kubanga tugamba nti naagana afa bagasalira essubi. Kyonna ekijja mu Uganda mujja kikwasaako esatu. Mbongeddeko gumu kyonna ekijja mu Uganda mujja kikwasaako esatu kuba kati mwe muli mu kutya ffe tetuli mu kutya tuba tunuulidde. Era tulaba mbutaabutana nga mudduka muddeeri ekiseera kigenda tuuka nga mulina kwerya mmwe kennyini mulina kwerumangana mmwe kennyini kubanga buli omu takyayisiga munne. Lwaki temukyesigaŋŋana? Abamu bagamba tukooye obutaba nkono okutemula abantu. Abalala bagamba tulina kutta okubeerawo. Bwe mba nga mutandise okufuna enkaana mu nzita yammwe ey'abantu n'enziba y'eggwanga n'enkulaakulana y'eggwanga kitegeeza muba mwagenda dda. Ekyo nno kibabeere mu matu gammwe era mukitegeere. Olw'ensonga ensi si nnyangu naye nga buli kyemusabira mujja kifuna mu bungi bwakyo. Nyongera obbajjukiza enkola y'obutujju ey'obutaba na buntu okunyigiriza abantu okubatuusa ku mmaze oba ku nkomeredde nga mwagala omuntu abafukaamirire ejja kyuka mu bukyusi bweti edde ku mmwe era mujja kirozaako mu ngeri yennyini gye mukola eyo mujja kirozaako naye ebikolo bya butiitiizi. Buli kye mukola obutiitiizi busukkiridde naye ng'ekibatiisa nfuga mbi. Tewali yandiyagadde kujja ku mutimbagano kuno kutandika kulekaana mwe singa mubadde mukola ebyo bye muteekeddwa okukola. Singa mubadde mukola ebiteekeddwa okukola temwandibadde na butiitiizi buno. Njala kubuuza bw'otta omuntu ofunamu ki? Ebikolobero by'obukoze bivaawo, obubbi buvaawo, obutemu buvaawo, obuli bw'enguzi buvaawo, obutazimba masomero obutateeka malagala mu ddwaliro oba okutunya bannayuganda kuva tekuvaawo kusigalawo. Kyenava nkugamba nti gwe comrade yenna nti ogenda kukolagana Museveni oba kuwadde ssente by'obadde oyogera bivuddewo babikoze oba tabikoze kitegeeza nti akukutte bukwasi bwongo okutekanja yagala oleme kwogera kubanga takwagalangako obadde omukolokota era ajja kutta yenkola y'ebbanga lyonna. Fanga muzira fanga mujulizi ng'oyogedde ensonga ng'oyimidde ku bigambo byo. Ebintu by'okukyukana buli kaseera bibi nnyo era bissizza bangi kubanga ye akimanyi nti omuloga alina emmere yeetabula batta yenkola ya Museveni. Akatambi kafundikidde tujja sisinkana akawungeezi. Mweraba.